TikTokers gather. Gather, leave whatever you're doing and gather. It is time for Bruno Kono mchalo wafego tumanye waka video, waka dread. Bruno ke, Chichi. Kwe gamba waweyagala ne Bobirashi. Ne mweyagala. Bruno Kasiru, eyeye lusa. Atayagala kugamba mazima. Chichi chogendo kunkola. Bruno ke, do you want my address right now njikuwe? Nkubulire plot yange bwengendo bera ku weekend oje. Bruno ke tena chogamba gwanga Bruno ke. So before you talk shit or say anything or come to my socials and make noise for me, I think you've all seen. Those are not my words. Those are not my words. Are those my words? So, you are the same people. Mwabali abantu abamu abawabyanga munnammwe nga mu kifo ky'omubulira amazima mwakolanga ki mwamuwaganga buwazi when he said all those things. Femulowooza tetuli bantu, we don't feel. Do you know the depression those things put into my parents, my dad, my mom? Buterevu nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga owuliriza Fahad Pro ng'emanya YouTube channel gy'oliko yeno Fahad Pro UG gwagimaliriza egyaleero nkukulisaayo ate gwe akyagenda ddala maaso nagyo gambe kigambo kimu nti gikwasaganye mukama beere nga akwatizaako ate olunaku lubeere nga lukutambulira ddala bulungi malidadi sana. Nkwebaza gwe subscribinga ate gwe atanaba kubeera nga osubscribinga subscribe ne ka notification bell ako tokeerabira kubanga buli update gye nnaaba ntaddeyo ojja kubeera nga ogifuna butereevu, that is nga wakakoonako ka notification bell. Watali kumala budde katandike ne video oba ensonga eziri mu ddiiro ez'omwana omulenzi amanyikiddwa nga Dr. Sefco oba eyeyita Sefco wali ku TikTok. Olunaku lwabadde lwajjo omukyala full figure era nga ono presidential advisor yavuddeyo n'amugombamu obwala n'amukwata era gye byaggweredde nga amukubye wali ku police. Era saawa eno ejje yasuze najje buli kati omuvubuka ono akyaliyo ku police yegayirira full figure abeere nga amusonyiwa. Wabula olunaku lwaleero lwennyini saawa ziweranga 2 ez'okumakya omwami Bruno ke naye n'avaayo n'agamba nange nina okubeera nga nkwesasuliza. So Bruno ke kyakoze n'akeera n'avuga emmotoka ye n'atuuka wali ku police station ewali mwana mulenzi Dr. Sefco era ensonga zibadde zitambulira ddala era ngenda kubeera nga nzikuwa wano butereevu. Era ne Bruno ke alina obubaka bwasobodde okubeera nga avaayo n'ayisa wali ku mikutu gye egy'omugattabantu oba TikTok era abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga basupporting ensonga ze ate abalala bavuddeyo ne babeera nga bamwambalira. Ngenda kubeera nga byonna mbikutuusaako wano butereevu. Gwe just weekuumire wano katandike ne vidiyo eno ey'omuyimbi Rema namakulah ate oluvannyuma tweyongereyo n'ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Bannange enguudo z'e Uganda zikusuula n'ebbeere n'eryaggwedda nayo ne lyeyongera okugwa webubu wepapa wansi kanasekereko omwana w'ababi ababiri mazike kwesiba ku balambuzi ani abagamba nti omwavu amanyiira omuntu. Nze nzize mbagamba ekigambo kimu nti bw'oba olina eddoboozi nga you feel like you can speak for the voiceless, first work and get money. Osobole okutuusa eddoboozi lyo kwabo abatagambwako ng'olinamu wano. Otherwise bagenda kukwata ng'akawako ku street bakufukamize ku kubo bakwetonze bakutunuzeemu essimu yo nga temuli filters olyokolayo bw'ofaanana akakulekule olyokolayo bw'ofaanana akakima enkuba kekubye. So neyongera okubategeeza nti ebyatuuse ku Dr. Sefco birimu abanene mu TikTok. Mulimu betuyita ba big TikTokers. Abantu bangi bavaayo ne bawaayo ensonga ze. Sefco wano talina gw'ataavodde. Bruno ka situsa amangu n'embiro serebu mulamba naye n'atandika okucelebratinga
lwaki sefuko ekyo kimutuuseeko. Okay, fena tukola mistakes mu nsi naye okimanyiko ng'ekituuse ku sefuko olwaleero kisobola okubeera ekitono ate gwe ekyo ne kikutuukako ekinene ekisingaku ekyo. Uganda olemwa, Uganda temanyi wampisa nnungi, temanyi ki, buli omwe Uganda osobola okuvoolebwa oba oliani usobola okeera ku makyanga. Okay, ekyo wakyagaliza sefuko ekyamutuuseeko. tiktokers abantu bakola content mweyagala basoose okuvuma. Nze asiyandi wano omwana yavaayo n'anvuma n'angamba genda ozuukule omwana wo gwe waziika omufumbo omuwutemu amagumba. Kyenakola kyali kimu nange kubavuma kubaddiza. Yes, tit for tat, because that is TikTok. Wemwe temusobola TikTok app mugirekera abaana abato. Gogo manyi mindset yo tosobola kugenda ku TikTok n'ofuga obusungu. TikTok mujesonyiwe musigale ku Facebook wano we wali emirembe. Naye eri teri mirembe okukwata sefuko kabeera Iga Sharifu abantu bameka wano bavodde. Oyo Iga Sharifu atunulanga akakima yena alinga akabe alinga akakulekule bameka bavodde wano kweno media batipu bakiche mwali mukozeewo. Lwaki mwekubira lwaki mwekubira side emu biwe mmeme kumwe. Tugenda kwesa ebivumo abantu bye mwatuyigiriza. Mutuyigiriza okuvuma abantu ate ne muvaayo ne mutwasamira. Lwaki mutuyigiriza okuvuma abantu? Bino bye twogera byonna biva ku mmwe. Kati njagadde bategeeza nti buno obutalo olugenda wakati wa full figure ne sefuko lulimu abanene mu TikTok. Lulimu Mixim Stefani, mulimu Bruno K, mulimu Iga Sharifu, mulimu Abahu Flanka, ebyo mulabe itiza, mulimu ne X-Way, akawala akeita Yvonne, bebali okubeera nga balwanyisa sefuko esawa zino. Ekyanaku nti ne mami yagendeddemo naye era bijja kugwa. Teri kitagwa sefuko beera mugumu. Zine mese, zine mbwa, bine ebiwemmemeku. Ani abasinga okuvuma abantu n'okuvoola. Olw'ogwembe wavumye nnyo. Omuntu buli lw'obeera mu media industry olina kugumira bivumo oba toyagala vaamu deleting account nga Shamlove yakoze ove ku TikTok ove ku app eno olaba omuntu anaakugambako. Mujja muzungira ku app ez'abayindi n'abachina ze bakulietins ate ne mwagala okuvoola okumanyira family z'abantu aba temwagala kugambwako media mugiveemo khalas. Kedde na kumacha okola live eno mulaba nina n'otulo mu maaso. Lesson ya Dr. Sefuko kebeera ekyokuyiga gye muli bavubuka bannaffe. Nze Sefuko yanvuma emirundi mingi ne musirikira nga nze. Naye byagatamu ebintu by'okumanyiira omwana wange, ebintu by'okumanyiira maama w'omwana wange, because right now omwana wange talina maama. Nina mumanyi omuntu ambeererawo nga maama we. Ye yayimirira mu bakwano bange bonna n'ankiriza okumbeerera omuzadde eri maama wange omwana wange. Omukyala talina ntalo n'abantu okitegeera. N'ensonga ze yali amuvumira nsonga za kisiru okitegeera. Temuli tuvudde awo. Mwekimanyi nti kuno ku TikTok kuliko abaana baali beewaddeko obutwa lwa sefuko. Temukimanyi. Mukimanyi nti maama wa Miki yavoolebwako. Mukyala we Bash yavoolebwako. Kati kugenda kuddeyo oze ani atavumwa. Musobola okuvuma omuntu n'omuvuma. N'ekyo ekikuyingiza mu famire y'omuntu. Kyekikuvumya maama w'omuntu, kyekikuvumya omwana w'omuntu. Mumumanyi ebbanga gye litwalira omuntu okukola erinnya. Olimanyi oba omanyi time ne sente omuntu z'atadde mu linnya lye. Mubeereyo muwagawaga abantu nga bavuma abantu. Niwe babakwata, the best thing is you can do is type sorry. Sorry, simanya biki. Kakati tutandise. Nvuma, mpozi nga tugenda kudda mu Uganda. Mpozi, ate nga Sefuko eyamwalula esiridde nze mbabuulira. Nina video nga 10 nga nvuma, including omwana wange,
avuma ne mukyala nakazi we bubi nnyo. N'alyoka avuma maama wa Reipi n'amukola bw'ati. Maama wa Reipi yali akoze eki? Omuntu yekka gwe nkwatibwa ennaku ku musango gwa Sefuko ye mami we koza ali innocent. Kitegeera, so muve muyo story wammwe gwe munyumyanyumya. Tebakuvumangako gwe ku internet. Vamwe foto w'ekiralu. Amawulire agaliwo Dr. Sefuko babeere bali kumutwala mu kaguli oba mu kooti yazirika. Mboyi ne bakazi bababiri nga bonna bambi bava ku attendinga. And I felt sorry for those girls. I felt sorry for Dr. Sefuko yena. Ainga Dr. Sefuko amazima googera. Obaire okiswisiiza baba. Obaire okiswisiiza obaire ovumaina abantu ate waabawemula. Ayenga nze tiri kwendeza ikomera nze nga kama ndi kwenda just oveyo ngotegeire ensobi yoweri ayenga full figure mukambwe. Era Bruno ke yena talutumire mwana ku kooti yabeireyo. Abavumi ba kuno lwakubanga imwe abandi muvumanga muli eyo munsi da kuli ayisinga baire mwena muvumira muno singa mwena mulinga Dr. Sefuko nagama ulire kandireyo mbaleetera agandi. Abaana mu comment nzembu ezirasinga full figure kuvuma. Ndije kubategeeza nti omuntu omuvumi tayenda kumuvuma. Kuno mva kubona abaana bangi no ku social media kuno kwene ku TikTok kwendi kuogerera ng'omwana asiba wana ali kuvuma baine ngaba ku live yavuma abaana babaine yabata once atenga ye wovayo noko bakagambo kalala kati katono kati ayinza okupapalira okwo mwezi mulamba kiyinza okumuluma mwezi mulamba atenga imwe abavuma every day. So that is full figure, and full figure abaire kavuma abantu but Sefuko yavaye yena ya muvuma yawulira that pain. Olishigera yawulira that pain. So full figure the pain jiwawulira nga Dr. Sefuko akuvumye, it's the same pain abana je bawulira ngo bavumye muwasoba akadama. Therefore Dr. Sefuko abana benda ino content woyo gwokola ngo likola songo challenges. Sometimes wobango likola video tugeze eyo lugambo, please try not to insult. You are a very handsome young man, try not to insult. Obenganze wenali nkola olugambo range wenali nkola olugambo range I use not to insult. Eranga abantu benkoze ko olugambo they never blocked me as I am blocking as I am vumaku nga wenkola olugambo I make sure I don't abuse, I don't insult. So Dr. Sefuko sobola to olugambo without even insulting these people. Yeah, you're a very intelligent young man. So buli muntu ali nga Dr. Sefuko yali akunizizaako, take a place in your heart omusoni we. Bamikwano muta celebrating lwakubanga Dr. Sefuko bamugemye. Ndikuba bonna muli basanufu ino lwakubanga bamugemye ayemba kobera ekintu kirala kitindi kino kinyampalo. Wena kiyinza okwideewo bakugema. Otayendezanga mwana wa mwino ikomera. Ate n'ekindi munasoni w'okwogera kino. But I don't see a difference between Dr. Sefuko ni full figure. Full figure asiba wanavuma bantu abawemula. Dr. Sefuko yena asiba wanavuma bantu nga abawemula. Kati batuke just wakundikirizaganya ebintu babisotinge. Ayenga ndi kusaba Dr. Sefuko ekintu kira kitindi. Dr. Sefuko nkwenda ino and every time we ku meeting I always tell you that nkwenda ino Dr. Sefuko. When you come back ndi kwenda revising mu mikwano gyo kubanga eyawaireyo eisimu bakutracking mukwano go era bamwogeire. Hata nze jijukira yajanga akusaba uliriza jeno bakubi jijukira yajanga akusaba selfie kwe kwapo obuzibu okujimuma tubuli muganda wange kubona yewa